Previously on Amakagakaboyo, the peaceful house. Yes, 1 2 my check 1 2. Kaino tubatolekedde ekyatulese olwalero. Ya mazima kyo kiri nti. Ekyo kyekugamba yebadde surprise yange naye. We twakoma. Ekikokiremeddeko kale. Nga nakyala. Seba asaze waki mugambe. Newankubadde kyali kimuwobbi omutwe. Ku luno yamwatulira nga bwali ettu lyamugema. Yeggwaya mazima kataafe essanyu liri eryalagirwa. Twolekedde ekyatulese. Nga bagama Empire Movies Productions Kasenge nga begasa Omnetamuzi Media Uganda ne bajja kutuusa ka cinema ke twolekedde. Nabagamba kanuko kabeera kanjawulo ssaawa 24. Era nga kabaka yennyini mwenye Tamale Godfrey nannyini sinema ye yakakwata n'akagatagata era batonajja kakutuusako butongole. Nga bagamba Sembata Rashid n'abeera director wako w'okuntiko nange video Isimaka Uganda n'ebeera DOP wako wa director of photography yakayisa amaka ga Kaboyo the peaceful house. Tuli ku season ya 2 kanu katundu ka 59. Kali mukasa kano mukutandika kano sewe yakatandise bwati olwaleero era yakuzza kala matendo akanyiriro kamala akabalagafu kayitibwa nakigalala kasangiweyo kajansi njagala olabe. Era watu yakwate kubona kuyisaawo mpola mpola yakuyingiza ku luno maka munda ekyali kitabangawo kacyanga tulaba sinema. Era watu nasooka okulengeza ebintu ebyenjawulo ebibeera maka akuna midomola zino curtain simanya sideboard. Era mukase akano yalina kyalanga awujjadde ayitibwa Debula. Zibate ziri usatu awulire eddoboozi lya Senkulu nyini maka. Obedde okyali wano. Kaboyo yennyini kitonviira. Jukira twaleka bakyankalanye ng'ebintu bifuuse bizibu. Kaboyo amugamba tambula okwate ku bogende. Otambula onviira. Ogiraba n'ebisumuluzi byakonjiresi. Kabaka siwe yali aguze kufulu empya. Takyagala kwesembereza nakyala yamukoye kyokka nakyala galemeddewo. Bikomo bate bikomaze tombulira. Kati nze gwe wakubyese. Nze nkuono kwogera. Kabakase. Wanjita. Nkwongera. Kaboyo siwe akatabwisa agamba Ende. n'ekiba kyakumukuba mwongera asobola okumwongera. Yita kyamwetaaga maka gatambula fuluma agende. Oyinza kumpisa mu mbeera bw'etyo. Mazima omuntu omukulu n'otandika kunvuma n'oyagala n'okunkuba. Wagaza kyokka singa okikola. Yamwagaza ekintu kimu akwate kuba agende. Kikuyombya kikati ntambule nveewo kati ndage. Wavaawa. Kale mwami Kaboyo nsaba kumwongera. Toyina Sina kyasalawo yeetonde. Situka. Manyi walwose abantu abakola ebisango nga babikola babigenderedde. Naye abakyala bwe mulaba bano mwana banyiiza. Kaboyo nsaba kunsaba. Wala isigala bidda Toyina nakyo oyinza kunkuŋŋamba nti toyina gwagera kukwata matayo oyagala kunkuba. Katonda wattu. Era nŋumiikiriza ebyo onaddako ng'onjira kyayi oba kuntema. Amaka. Nze ngera nŋumiikiriza ebyo saagala tambugambye tambula ogende. Engeri gye tuyingira ekisiibo nakyala yasalawo mu kaseera kano ne yeetonda n'okulayira n'ayayira. Mbagaye tuli 5 era ng'olina video Isimaka Uganda. Mwenna abakekkaanya mukola kyamaanya bali metala w'amayanja na buli muntu yonna w'oliwo olabira sinema eno ku TV yo gwasinga. Kati mu kaseera kano twadde eri Gwaya. Alina ekisinga okumubobya mutwe. Omukyala akwate kubo n'atambula n'agenda. Wabula batamugambye wajja alaze. Ye kyagamba kigenda kubaawukanya. Tayagalira ddala muntu amukyankalanya. Mazima omuntu yeno n'omulowoozangako buli kaseera ye tayagala kulowoozaako yajja asooka awagulire mwanyize. Ono nno ssebo ye director wa sinema eno musajja si mwangu oyo gw'olaba gw'ayambadde oligino era nga n'akasente ayinamu. Ekigenda omukyala mukyala we gwasinga okuyagala kubanga akwate kubo n'atambula n'agenda nga tamugambye sha yasalawo asigale ng'agenda maaso n'okulongooseeka. Musajja mulimi eno ziba teziri busa waliwo yakwate kubo okusembera lengera
banange yasooka n'amubuuzaako Nakamate gwaya olonga wauvawo unonye myaka emeka mbuuza nimbuuza nabagamye kano kagenda kuba kanjawulo ewa nekyala mugamba nkomyewo beera siri bweno wennyini atolowooza nzizeewa wange waka emeka gyomaze nga yasooka n'akamutema mama nyinyudde ne ku lubimbi okusinziira ku kyalabye nekyala mulumbi asazeewo ne ku lulumbi yennyule obukambwe bw'amaanyi myaka emeka gyomaze nga toli wano kati oze kuŋŋamba oze kubika omanye ekyewuunyisa nekyala akutte kubazze agamba akomyewo mu maka ga Gwaya kyokka Gwaya agamba emyaka gy'amaze miyitirivu kamala gimaze nga ndi mubuulu kati oze mu mirembe gyange ze nanatereera wadde okimanyi nti Gwaya alina omukyala tereera sisobola kakati omukyala akomyewo mbadde siriwo ndeka tonkwatako katonda watu tonkwatako obusungu bulina kubeerawo bwoba gwe teeka muweteeke mu bigere byange wali nkusonyiwe kuki mukazi watu yafukamira yeetonde obadde ng'olowooza bannange guno si bwe yali mukyala we n'anoba naye kati alaga akomyewo kyokka ekyewuunyisa gwani agaye mbu nkusonyiwe sirina kusonyiwa musajja watu yali amaze okuwasa ate bwali badde bwaki olowooza bwali badde bwaki lowooza ng'omuntu omukulu ye agamba talinamusonyiwa tambuzi zinyula lunyuma lwoddayo amugobye ani kalina oyinza ogoba omukyala n'amera twadda mu peaceful house nedde buli ali mu kwetondera kaboyo buli kimu kyoŋŋamba sigala kuddamu sigala kunsonyiwa sigala kuddamu kukola wadde ekintu n'eki sigala kuddamu n'omulaba nno bwe yeegonza era bulijjo ndi mugonvu wuliriza ng'awanene onkwata amataayi wano ng'oyagala kunkuba nawe bwabadde busungu gwange onkubye sigwa nabagambye kanoko mwesibe bbiri mukwano tosituka tosagasagana sigala wooli amikabo yonsonyiwa mukazi watubambi yeetonda sigenda ku luno kulinda kugoba ku luno wenkiddamu nze ngenda kwatama byange ngende ku luno kasitanza mukola wadde ekintu neki tuwandiike tutise ku biwandiiko tuwandiike kaboyo nga bwali omusajja omukulu era omusajja omuganda yasaba babiteeke ku lupapula omanye munnange ekintu ky'endagaano tekisingika nze ebyange byakuwandiika yena kyalagamba terwaki tuba tuwandiika tufudde gambinza gwokwota byange sigala kuddamu kukola wadde ekintu neki n'ekimu kyengakuddamu kukola manyi katonda yatona nga tulina ekisa ffe abasajja tekimala kikyotegeeza nti tekimala ate nkugaye tekimala naawe mwami kaboyo baabado jano tugende mu kisenge sigenda kuddamu kusobya buli kamu jano tugende mu kisenge sigenda kuddamu ndayira siddamu amazima naye singa kojja teyambuulirira singa nze wawulira yamuyita bakwateko bagende mu kisenge wabula nga Kaboyo agamba singa kojja teyamubuulirira mazima teyani musonyiye twadde eri ono sibuki togamba wankoera ddala buuti waliwo yali akutte kuba okudda maka ga Gwaya genda ayitibwa Nakamate Gwaya agamba munaye kwate kubo tawanyika tandika genda ange zonna nazirekawo tenakwata era nzize nga sina lugoye n'olwo nga mmanyi gye ziri nakakati gwe bwewabadde gwe n'olowooza onsumbuwa sigenda waliwo omukyala akwate kuba okudda maka naye nga mutuufu n'engeri gyazizemu yenna anyirira okukamala nga mutuufu tolina ngeri gy'omwesonyiwamu naye genda Gwaya agamba tandika nayo genda yayina ekimubo by'omutwe nze nazze nakomyewo mu bufumbo bwange tolinawo wano bufumbo kazooba tambula ogende tolina bufumbo wano emyaka esatu mazima emyaka esatu wayombako buyombi imagine buyombi nakugamba ekintu eki bw'oba ebiseera ebyo byewansabiramu se bw'oyagala ssente simanyi kusiba nviiri embeera yange nga si nnungi nekugamba kati enviiri zizo wasiba kyewali oyagala kitegeeza gy'oli oli mirembe kati ewange ononye eki
sinatereramu yadde sitereranga nedda omukazi akomyewo mu maka ye gwa yagamba tatereranga nga we yamuleka bwamusanze akwate ku bagende ye tamuleetera bizibu. Mukwano naawe nkwegayiridde munnange tojjukira twabeeranga mu kaseera akali akalungi nze nentoba nendanga mu butuufu kituufu omukazi watwagamba ensi emunyize azunze ku bizinga nze nazo naye kati ononye eki tolina ssente ensi emukubye zakujja wano genda naye akomyewo omwami we nyamba ogende lwaki togenda wagenda kunoonya ssente kati ate tolina ssente ki ekikomezaawo kyogamba engoye zange wazisuula nazookya gwayano n'engoye z'omukyala yali yazoosa dda okugula endala tofaayo noli siriyasi katonda wattu ogoba omuntu ng'alemeddewo wala muwala hanifa kati ziba teziri busa zaleeta nakyala yesooka n'amubuuza kiki ekiriwa kabaka yatunula empwangali mbagambye 5-9 agamba atya Hope Sophie na buli muntu yenna akalabira ku munyongagano gwa intaneti munayo okola kyamaanyi abantu b'e Matanga abantu b'e Masaka abantu b'e Kabojja Nateete Kawempe n'abantu b'e Maganjo mukola kyamaanyi buli muntu yonna w'osinzira okalabira ddala kazibu byenjagala naabifuna kaakati nga wayisa akaseera Debula agenda okuzza amaaso bw'ati yasooka n'abirowooza nkakoledde ki kikwano kyako kyafuuse kizibu ye Kaboyo afuuse ebbereeje maka muno kyokka gw'ayambadde naye afuuse ekizibu kaakati okukakkanya Kaboyo alina gezaako kukwata kkubo okumuyiiya basooka kwesoga kisenge n'asooka atereza embeera pulaani ze mukazi watuze yabala ziringa ezaagala ogw'obutaka yasirikirira mazima waliwo embeera ekutuukako n'owulira ng'ekususseeko ku nsi ya Katonda ebintu bye tubala ebiseera ebisinga tebibeera 100%. Agamba atya Buju ziba tezirubusa zaleeta omutembeeyi enaku zino kati wano we yafuna era waasiba amakanda yamutunuulira ekujja n'asooka atula ebbali kazi watwali birowoozo ebitenkanika yajja abagenda omunywegera bw'ati musiru gwe situka bambi bunaye nyamba situka kikyate nakyala okusinzira ku byamutuuseeko waayi munaye nyamba tandika wasemba okujja wano okiwa omusajja yatuuka n'okunkuba musajja ki mukazi wattu emiwunyo gyamuwunyira onaga tonyumiza gasiya busajjasajja kirwaki onyumiza gasiya naawe ndikutte bulungi nzigumi nedda olwoba gwe omusajja kujja kusanga Debula yali tatya Kaboyo mukasaka n'amutya alinga muzinga gw'e China wajja n'alwanira wano tubuuka obubuusi kibutunda nti neemala ye omutembe yagamba zamazeeko kuba nakyala simanya bba wajja ye tebimukwatako tubuukewo tugende kati bawa bagenzi kola tukwate kubo tugende mukazi watwaga yagamba zamazeeko seba ka transport center ayina ye mutembeyi munsi ya Katonda tewali muntu gwakolera okujjako abakyala ekyo ky'oba oyagala toyagala tokisaana sebo yamugamba nga wagenda omujja mu kifo kino wange kyogamba mbeera mu wabazadde nawe wasirabangayo omuzigo oba wazibu kyonna kyekiri olwo omuntu akubuuza ekibuuzo mu butuufu ne ansi ey'okumuddamu n'ekubula yamugamba agenda mumutwala ewe kana akayumba mutuufu tekeetagisa kubeera mukyambalagavu ng'ono wadde ekikumi ffe sente twambula nazo jasi kulanzikwesa bukozesa olumu kugamba just naye kati nobeera wano kunze mukazi wakufaana Kaboyo olaba yankuba
tuwadde ebbali kuno nga yakatuuka no yatunula empwangali bamubuuza lumu nti onaani boy kigwerawa kabadde ka 5-9 tusinkane mukagenda okubeera ak'enkaaga era ng'obadde ne vijjayo vijja isimake Uganda nabagamba ku 07585727 gwalina obuyambi bwonna bw'osoogezako okutuwa ku kikwatagana kamera drone na buli kintu kyonna ekikwatagana ku by'okwata sinema ennamba y'essimu eyo kw'oba okuba akuume atakuumira mpeera sigala ng'otyuninze.